SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Netukusubmitinga noteekako miliyoni emu n'ekitundu endala nga bamaze okukkiriza visa bwefuluma noteekayo miliyoni 3. Nasooka nensasulaemu ekitundu nangamba bakusubmitinze leeteemu ekitundu endala nengireeta neninda visa. Nono neninda visa akaseera ne katambula awo. Kati bwe kamala okutambula ne mukubira essimu. In fact yalina manager we. Enkubira manager nanga ndi mu kyalo naye yogera naye kennyini mwennyini gyaka. Amala okwogera naye nga ngamba nti atusobola okukyusaamu omulimu omulala oba ensi endala kweit birabika tebyatambudde bulungi. Koze ndi fayini bwe kuba kukyusa nsi ndala naye omulimu gwe njagala. Ngamba okay. Nangamba okay. Nange ningamba okay. Nangamba kati tugenda kuteeramu visa. Nangamba visa yo yafulumye. Leeta sente zisigaddeyo miliyoni 3. Nsituka nengenda ku office enansana awo. Nentwala miliyoni 3 nga ntunze n'ebintu byange. Naye ne mugamba okuwa sente mala kulaba ku visa. Yandaga visa mu biseera ebyo nali sinamanya bwe bakebera visa mu system. Naye yandaga visa nga nkirina wano ku PDF kiyampa nga nfu. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyawo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Tuva kumpi kyalo biriraaniganye n'essomero lye twasomeramu likola ki lyerimu erya secondary. So we nalaba nga postinga ku Facebook okwo ningateeka entuuse ku gwe mmanyi kiwedde. So nemukubira akasimu netwogerezeganya nangamba tusisinkana n'omwami gwe yankonektingako oyo we yabadde akolera Kyebando nansana. Netwogerezeganya mu January nga njagala mulimu gwa security era namubuuza emirimu gya security gyonna egiriwo. Nangamba waliwo gwa Kuwait yuteekamu input miliyoni 6. Nangamba naye osooka n'oleetako miliyoni emu n'ekitundu netukusubmitinga noteekako miliyoni emu n'ekitundu endala nga bamaze okukkiriza visa bwefuluma noteekayo miliyoni 3. Nasooka nensasulaemu ekitundu nangamba bakusubmitinze leeteemu ekitundu endala nengireeta neninda visa. Nono neninda visa akaseera ne katambula awo. Kati bwe kamala okutambula ne mukubira essimu. In fact yalina manager we. Enkubira manager nanga ndi mu kyalo naye yogera naye kennyini mwennyini gyaka. Amala okwogera naye nga ngamba nti atusobola okukyusaamu omulimu omulala oba ensi endala kweit birabika tebyatambudde bulungi. Koze ndi fayini bwe kuba kukyusa nsi ndala naye omulimu gwe njagala. Ngamba okay. Nangamba okay. Nange ningamba okay. Nangamba kati tugenda kuteeramu visa. Nangamba visa yo yafulumye. Leeta sente zisigaddeyo miliyoni 3. Nsituka nengenda ku office enansana awo.
nentwala $1,300,000 nga ntunze n'ebintu byange naye ne mugamba okuwa ssente mala kulaba ku visa yandaga visa mu biseera ebyo nali sinamanya bwe bakebera visa mu system naye yandaga visa nga nkirina wano ki PDF kiyampa nga nfu naye waayitawo ennaku ntonotono ne bateekamu visa gisamanya oba yali ki oba ki naye nga twali ku employment ya security. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga nze nkukozaako muzukulu wa Kabajja sizidde okubeera ng'otulaba tukwandiriza mu programu eno ennaku zino abaana bagala nnyo okugenda mu nsi z'ebweru nkwagala okugenda mu nsi z'ebweru kampani abafere beerimbisa mu kutwala abantu ebweru babbye akasente k'abaana bangi so tujja okukola programu eno tubuuse gwe omwana ali eyo oba oli awo tusana ku magezi muganda waffe ono addizibwa ssente ze ezaalibwa oyo yeeyita nti asobola okumutwala Dubai okukola akasente ate nga yali mufere so mu programu eno tunaaviirawo nga maze nawe okubuuka zino programu nzirabe ate muzisharinge mulime nammwe mukubbibwa omuntu asobola okukubba n'otunda ebibyo n'osiranira wano Uganda nga nawoona ogenda ku poliisi okumuwaabira wano poliisi baazezza ate era bamanyi nammwe ebya Uganda nze muzukulu wa Kabajja otuteekamu akasente baziwa and sons basabwawo ku Mukwana Arcade balina kalonda yenna wa beddings balina amasuuka blankets duvet covers mattress covers etimba bwansi pillow cases n'ebirala ebikwatagana ne beddings babirina bakubire ku simu eziri ku screen bakwanidde bali paka ku mulyango naffe aba sente butto nno bagamba nti gwe ali mu nsi omuli Germany muri Canada London UK ensi ezo ng'oggyeko zino ez'Abawalabu bagamba nti olina ebizo bikuzimbika akayumba empapula ziganye onoonyereza emirimu gigootaanye obufumbo bukalubye bizinesi zikalubye wekwata bannaffe aba sente butto simu yabwe ku screen okwo bakubireko ko bwe balina solution yo balina packages nyingi gyolonako gye bakuwa bakubireko tojja kubeera nga atewujjuza tuline Wamala Ronald nga alina okwemulugunya ku muntu omu eyeeyita nti alina kampani etwala abantu ebweru zino programu zino twali twazivaako naye tugenza okulaba nga ate byeyongera bweyongezi ng'abaana babbibwa banyinaffe babbibwa mubbibwa tusalawo okugamba tukuwe chance tulabule ku bantu Wamala ono alina omuntu eyamubbako akasente nga musuubiza okumutwala okukola e Bulaaya tenka programu eno nagambye nti mukwagala bannayuganda okugenda okutetenkanya obulamu ate ne kampani ez'ekifere we zijjidde n'abantu abafere babajjidde okulaba nga batwalako akasente kammwe tujja kutwalako akasente otuuke ku poliisi ekukola bwetyo kiveeko babazimbyemu amayumba babavuzemu amamotoka ag'ebbeeyi beeyagala mu ssente zammwe so embeera eno yatandika etya ogaye nti wasanga mukwano gumala nsoma naye omuwala oyo bamuyita Nansamba Rita twasoma ffenna mu kyalo eyo Enkoni yali odda essaawa zino ennaku zino bwe nagezaako okumufuna nga ali bweru ye yadduka yagenda ebweru jakigamba nti yadduka kubanga mu kugenda teyantegeezaako nti ngenda kugenda nga ate akimanyi tukwasaganya ensonga eno kati bwe twayogerezeganya yali abitimba nnyo ne ku Facebook waawo nze naye nina omuntu omulala eyali anyambako yatwalako ne sisita wange ebweru eyo naye nagamba kenfunye ate ogi wange kankolagane naye muwagire kati Nansamba Rita oyo nambuulira Gentle Jack International nga kampani nga muntu kampani yo yeeyita kampani kubanga erina ne receipt nzirina wano eri Nansana Kyebando naye kati obudde buno teriiyo yavaawo yasenguka era nga wezikola kinene nnyo erawo emyezi 2-6 kati munnange nga ndagirirayo ye yaŋŋamba alina mu kyalo obudde obwo nga ngenda nsisinkana omwami oyo tusooke twogerezeganyemu tulabe ebisale binaaba bitya ssente mmeka njagala mulimu gwa security guard bufunze nali nsoose kwagala Abu Dhabi
nangamba nti mirimu egiriwo gya Kuwait, Dubai, Abu Dhabi gyakasente kangiko konze Kuwait ya sente mmeka nangamba ya milioni 6 ngamba kangende neyo eri somehow cheaper kubanga embeera y'ensawo yali ya mulembe nnyo. Nemugamba kale tukanyiza ngenda kuleeta akasente tutandikeko. Era bwe nakubuuliddeko mu kusooka nti zaali zakuleeta mu biwayi osooka n'osasula ezisookako okuyingiza bamala okusubmitinga then n'oleeta eziddako bw'omala okufuna visa n'oleeta eziddako nga bw'aŋŋamba nensooka nempaayo milioni 1.5 receipts nzirina wano neŋŋamba bamaze okusubmitinga era interviews ffe tulina engeri gye tukikolamu wano bakukkiriza olw'okuba nti neesigamye ku Nansamba Rita gwe nasoma naye era gwe neesiga nenkwata milioni 1.5 endala nengireeta nengimuwa mwami eyo. Kakati bwe mmala ogimuwa ne tutwala awo akaseera akawerako nninda visa naye nga mbeera mbuuza nina n'ennamba ya manager we. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Though when nagenza okumaliriza nga manager oyo akyusiddwa waliwo mulala gwe nawanga ssente mu kusooka. Kaseera bwe katambula neŋŋamba Rita nti ebintu ebiba biganye ng'olaba tebitambula oba banziriza akasente. Naŋŋamba kanjogere naye na biki ne nkubira ne manager oyo. Manager naŋŋamba nti ayogera n'omukulu mwennyini Jack. Nenjogera ne Jack naŋŋamba tusobola okufuna mu nsi endala mulimu gwe gumu input yemu naye waliwo n'emirimu emirala. Nemuganze njagala gwa security guard. Kakati munnange nga ŋŋamba jangu ku kampani asituka ngende ekyebandaawo nga ŋŋamba visa in fact nga sinagenda ku kampani yasooka nankubira naŋŋamba visa yo yafulumye. Kati bwangamba visa yo yafulumye nga nina okugenda okutwala balance. Nemugamba naye okuwa balance sooka kulaba ku visa. Visa no yafuluma nga employment visa, visiting visa. Yandaga nti employment visa. Ngaofunye omulimu? Nga ndaga nti nina omulimu. Ogwa security? Kati mu kujindaga eyo nina PDF wano teyalambulula nti security. Yateekako helper profession. Naye visa eyo mukatono nnyo nga sinabagirabako. Nalina kusooka kutuuka ku kampani ndyoke njirabeko ndyoke ntwale balance. Teyagimpeereza mu PDF at first. Kati ntuukawo I insisted nti njagala kusooka kulaba ku visa ndyoke nkole ki. Kati nali simanyi biseera ebyo ku checkinga visa eyo online. Nampeereza ka PDF yakozesa ennamba endala nga si yeeyiye mwennyini naye era byonna mbirina kubanga bwampeereza ndaba profession nga kuliko helper. Kati tuba nsasula ssente olw'okuba Rita yaliwo ngamba everything is fine. Ojiwo wanje Rita ojiwo? Oji wange. Kati tuba tufuluma ne Rita
bangamba olina okukola medical ngamba Rita naye visa eno profession nga sigwe mulimu gwe nasaba nangamba nti yogera ne Jack oyo ye buli kimu akimanyi nenzirayo mu office nembuza Jack visa eno nga profession eriko sigwe mulimu gwe nkola ki njogera kunanga no this is a big company ba recruiting ba helpers bakola ki naye babatwalira wamu in general bagenda bas kisunsuliramu wali buli mwayogere profession ye bamuteeke wali gwe security guard osobole n'okusoma sila nga bakuwaayo akasente akasookerwako bw'omala bakuwe full salary gy'olina okuba nga ofuna konze okay nenzira ewaka sente nsasudde receipt bagimpadde I was contented era before going home nagenda ku medical kwa ngama ninokola medical tuka ku medical akalwaliro we kalyawe masanafu nako kake koyo era Jack kajaka kaliko ne signpost these days kagali nga bwe government companies gali kati wayitawo ko akaseera engeri gye nali nina sita wange ng'ali eri Dubai bo bamanyi okukebera viza zaabwe kati nange nenfumba nnyo obwongo neŋŋamba bwe mba nkebedde sobola kulaba viza yange kati ngenda okucekinga mu system the fact is nga PDF gye yampa kubeerako UID number ku visa nga UID number teconnectinga na visa gye yampa naye ng'ebiseera ebyo ngenda okubuka okutandika okunoonyereza omusajja ono yaŋŋamba akola ku tiketi yange naye nga tiketi tekolaki tevaayo tampa tiketi kati kwe kusindika era nina screenshots ne muzimusindikira nimugamba Jack passport number nga tekwatagana naki kuba ne passport number tekwatagana ne UID number tekwatagana ne visa gyendaba mu system kati nangamba it's okay ffe twakitereezezza buli kimu kiri fine olw'okuba nti oggi olina mwesiga nekisigalako kye baŋŋambye naye luvannyuma akaseera katambula oggi ono ntandika obutamuwuliza WhatsApp ye teriiko nkuba essimu teyitamu neŋŋamba wayinza oba okubaawo something nzirayo ku kampani mbagamba bannange tiketi yange njagala genda kukola buli kimu nakitunda sina kyenina nga bangamba tiketi yegenda kufuluma tiketi omusajja oyo nambogolera Jackson ku ssimu neŋŋamba kandabe ekiddako nengenda ku poliisi eyanansana nendipotinga kati omukyala waliwo omukyala teyali muzibu gyendi yanyambako netugulawo omusango bwetumala okugulawo omusango netukwata cashier kubanga ye ya receiving sente tumala omukwata netumusiba yasulayo the following day ne bakomawo nga bakoze oba gye bayita reservation nga ticket eriko pending naye nga Ethiopian Airlines nga balaga buli kimu kiri fine najja ne visa eyo bo baateekako employment nina ekifaananyi naye tiketi obeera ku pending which means osobola obookinga naye nga tewasasula osobola obookinga essaawa zino tiketi tugeze nga ntambula kwosankya nesisasula teba ku pending tiketi egenda ofuluma amaze gisasula kuba eyo tiketi ogiraba newe ngenda essaawa zino ne sente ninjagala tiketi ya Emirates bafulayo Dubai bezibitya bwekasitowayo sente tiketi bajokuwa noba tamula mwezi gujja noba nayo yoteediko nti pending mbate nti abeerinda no nabo bakukwatira mbujja ndoza saakimanya kuba sibimanyi nnyo era nange natwala obwongo bwange bwensobola okucheckinga mu system za Ethiopian Airlines era screenshots nzinanga kuliko pending aba pending obo obookinga nga nti mbookinze tiketi ntambula mwezi gujja neno tasasula kale basobola ebera ku pending basobola okuwa 48 hours
basooka 48 hours oba 12 hours kati nze nsobola ogibookinga wano bwenti nenjija ku poliisi nkulaga nti gyeri eri ku pending egenda fuluma naye nga sawadde yadde 10 kuba bw'oyogera bw'otyo nsobola okiraba nti waayitawo ennaku nga okutuuka ku nnaku ezo baali baŋŋamba okutambula ngenda okukeberamu nga terimu bagikansolinga kati baakusinza obwongo kakati awo munange bwe ntuuka okukicekinga nga tiketi terimu naweereza manager we manager n'agamba nti gwe linda the agreed date yogenda okutambula ebisigadde bireke simanyi yaŋŋamba erimu alina ekigambo kyeyakozesa mbu eringa eri mu silence bwatyo SB4 naye olwokuba ebimu ffe tutambulira mu butamanya so I waited for the date naye namugamba omusajja oyo nti byonna okubimaliriza tubimaliriza ku poliisi wano documents zange zonna oyina ozireeta wano ng'enkeera ntambula naŋŋamba fine nagenda nali nina kutambula 20th nagendawo 19th ngenda kuddamu checking wano nentuuka ku poliisi neninda omwami teyalabika nenjogera ne IO ayina file namukubira essimu namugamba ayina okutambula oyo namukubidde in fact before that yankubira on 14th nali nakutambula 20th embasa erabidde 14th naŋŋamba olina okutambula tufunyemu changes mu kutambula nabyo biki naye sinagamba nti kino kiganye nemugamba naye nga bwe twakanya tulina okusisinkana ku poliisi naŋŋamba fine kati neŋŋumira ku ekyo teyaddamu kunkubira naye the fact nga sinagenda ku poliisi ncheckinga olwo mmaze okuyiga obulungi okucheckinga visa ng'eri cancelled before entry kakati ntuuka ku poliisi njogera n'omusirikale oyo ne mugamba naye visa yange naye eri cancelled before entry on that very date gye yankubiramu visa eyo ya cancellingibwa kyesimanyi oba yali visit oba yali ki naye nga yo bwe yajja ku poliisi wali nga amaze okukwata kashiya kye baaleeta ekipapula kyalaga nti ndi ku employment naye nga kuliko factory helper era namukubira essimu awo ne mugamba nze ku mulimu gwe nasaba ekiriko si kyenkola ki naŋŋamba nakunnyonnyola nti ogenda kutambula bw'otuuka eri ogenda kusoma sira eyo kampuni ebatwala in general ng'ogenda kuba mu department ya security era bagenda kuwa $1.5 bw'onoomala course ne bakuwa certificate ogenda kutandika okukola nga bakusasula ssente ezijja mu bwa security konse fine so on that very date ng'enkya nina okutambula omwami oyo IO yakubira omwami oyo Jack namugamba oyo namukubidde essimu ne mugamba tufunyemu enkyukakyuka naye alina okutambula simanyi alina date gye yateekawo era byonna ngenda binoonyezaako olwokuba nti nkubidde munnange nga nsabalawo nku meeting mukadde kofunyeewo sobodde kweteekateeka nnyo bijja into details so ne tulinda olwo olunaku waali ndowooza wayitawo 2 weeks bwe tulinda olunaku watali kuswala omwami oyo nga tetunaba kugamba nti ngenda kutambula biki naye nga bw'omukubira apiikinga n'akunnyonnyola ebigambo bingi nnyo nga ye bwali ku right track bwakola ki olunaku lwatuuka nga tewali kikyuse visa still cancelled ne tiketi nga temuli kati bwe twogera ne IO naŋŋamba nti mufune omuntu mumutege kati in that moment nkuba ku simu y'ono oggi wange ng'eyitamu ng'era omuntu ali ebweru envuga gyevugamu oba osobola ogiwulira nasindikira message ku WhatsApp naye nga akozesa ennamba endala tho nga yawano naŋŋamba nafulumamu nze nali manyi n'okutambula watambula dda at first yaŋŋamba wansaba kampuni nze n'engikuwa kati ate nze onjagaza ki mba nkoze eki ne mugamba gwe wantwala olina obuvunaanyizibwa ku bintu bino naŋŋamba ate omwami nze nali manyi otambudde biki kwegamba nembeera bit stressed naye nga sina kyakkola
nensalawo ngoberere poliisi byeŋŋamba nga nkakasa nti ge mateeka ge tulina okuyitamu okusobola okufuna obwenkanya. N'omusajja ono bw'ayogera nange ŋŋamba sikunenya kukwata kashiya wange wali onoonya bwenkanya naye nze ky'oba omanya ndi ku kituufu. Omwami wayitawo akaseera oyo omuwala ŋŋamba ne ofiisi yagikyusa amagezi kwe kujja nti ne ku ofiisi wagaana okuddayo naye sooka oddeyo kiki ng'olaba oba ofiisi ekyaliwo. Maama ngenda otuuka ofiisi nga teriiwo. Nga n'ebipande baabijjako dda. Ye bansindika okukola medical datidde natuukayo nga kiriniki enzigale naye nga signpost kweri. So nembeerawo ne bintabula kati njogera ne IO nangamba mufune omuntu biki kati oli omuwala nangamba nti alina we yaggula ofiisi endala simanya kawaala nansindikira screenshot sina omuntu agikola nangamba naye nina nange omuwala gwe muteze biki nansindikira audios ng'omuwala abadde atrickinga oli ali ku kampani naye ng'ono amuddamu Jackson nti ndi Mityana nagenze kuziika naye oli omuwala yalaga ayagala passport naye oyo simanyi ngenda muwa enamba yamuyita secretary we asobole omusisinkana oba tekisobose ateeke ssente ku akawunti simanyi agende akole ebya passport kooli nandaga nti ono mufere because omuwala ono mbu alwana nnyo okulaga nti ye ali ku right side nze manyi they are the same group. So ekyo bwe kiggwa obwo bujulizi mbuwa IO nangamba kati ekitegeeza we can embark yateekako message we can embark on tracking nambuza olina tracker oba ne wano tulina tracker mugamba katukozesa oyo ali awo cause you can connect. Naye omukyalo oli yanyambako okugulawo fayiro tubadde twogerezeganya olw'okuba nti yanyamba okusobola okukwata kashiya nemanya nti nno ate bwe mba nga nkolaganye naye okufuna tracker it can be far better. Njogera n'omukyalo oyo nampita ku station nampa omwami omusirikale oyo tracker nabako bwe twakkaanya akasente kemuwa nasooka ne muwaako akalala nakamazeeyo era ebbanga sidde naawo nangamba wayitawo ekiseera nga tankubira yangamba linda essimu yange kati kwe kuddamu nenkubira oli omukyala nanga nti kaŋŋende ku station mulabe kati mba ndi awo ng'omwami yankubira essimu nangamba omwami oyo mwali mu kibuga mwali mu kitundu era waliwo ne information gye bampadde alina agundi gye yaggulawo office endala ngenda kola operation tugende tumufune nembeera contented. But let me see. I wanted to go back to that place. So it's like someone called me that guy was seen. But I did not make it because of this workshop. I go in the morning, I come back evening. So one of these days, let me see how I can fix time. I go back to that place called Gondi. Masanafu. Masanafu. Then meanwhile, I also when Masana fails, I will use this home area. This man is renting, staying that side of Makerere. But what has disturbed me now it is this workshop. I wanted to do this work this week. Nange mbadde nkyagala nnyo very fast because today I had to visit the other area where yalina office Chebando to confirm whether it is still working or not. I visited there. I had to visit that clinic you told me about. The clinic is also closed. You get? So I even visited the station. That's the time I called you. And we are not there. And I had to just leave the station.
because I wanted to find you there. We discuss. Even me myself to if it is possible to involve into the operations. No problem. We can work together. No problem. Let's all combine efforts. China ze cheniko kyonna kyenneetaaga kufuna gayampe sente ne passport period. Ebyo by'okumusiba simanyi kumutwala ludda waasavinge biki nze si intention yange. Naye kyemanyi that guy bwe tumufuna bwe tuti asasulira wotayagala byakwerera genda mu kooti. So sabe nnyo tumufune asasula kubanga n'eri gye n'abadde masanafu naye n'abantu be yali azamaanye naye yabasasula yali keesi ya Jinya Road asasula. So let's pray hard to get him, but I know if it is not because of this works of which has disorganized me, I was going to get this man within this week. So you can also do the operation as I also do mine. I know, but mbanetaga okulocating okumpa locations entuufu where he stays and what have you. Kakati ono musajja sura mu zone gye bayita Kikoni. Kikoni eri Makerere nekyetaaga kugenda mpola katengere gye nafunye ekifaananyi mbale njagala kyetaaga kulenga intelligence y'ompola eyo mu Kikoni eyo Makerere eyo bamumanyi gyasula. So you can go mpola you first do your intelligence Makerere Kikoni. Makerere Kikoni then this neighboring Gun village yeriwa Kasubi. Those areas mwatera kutambulira naye asola mu Kikoni Makerere. Yeah, but bino byonna naalibadde involved nga tumaze okumeetinga ne twogera nti this exact place we expect this man to be into this place. Nze sina kyetaaga kukola waka nga neebasenga oyo omusajja ali mu kwebaka nga ali mu kulya ne family ye nga abange bali bubi. Omwami oyo wagenda okukola operation na kuba yansaba sente zinamuyambako kugenda n'abamulagiridde omuntu waali nazo nezimusindikira. I have the messages. Kakati nankubira ekawungezi nangamba nti I have even the recording of him. Nangamba nti kakati tutuuseewo office ekyamazima nzigale gye baŋŋambye. Naye information gyenfunye mu kitundu eraga nti yagigadde oba yagiggala. Not at that moment naye ebadde nzigale naye ng'ebaddewo. Kati nangamba nti agenze ku clinic eyo gye nkugambye ye nagenda for medical kubanga eri mu kitundu kyekimu ne gye yaŋŋamba office gyeri. Naye nga Waggale nangamba nti wabadde Waggale naye manju waliyo akalumu mwatera okufuna okusula kubanga atera n'okuleetayo abawala omuntu abakyala nnyo. Nangamba nti you have to be patient. Tulabe kubanga ntaddeyo enkesi bamufunirako wekibasa ekyo tugenda kumufuna either makage agamirundi ebiri oba Makerere oba ngamba Kasubi era nayo namaze okulocatingayo. Nengamba okay kati nemuweereza yesterday message mga ngenda kwitako ku station twongere okwogeramu mu nsonga ezo. In fact teyabaddeko kati olwaleero nensituka ngende ku station. Bwentuuse ku station so senakuddayo kakasa office gye yali ddala oba nalaba bubi mu kusooka nga boga nti I'm doubting cause nalaba ng'ekintu kiri real nentuukayo nga Waggale still tewali muntu n'omu geti nzigale n'ebipande yabijjako nengamba bituufu ono gayi yalabika yanziba yagenda nenkomawo ku station. Ntuuse ku station omwami ono tabaddeewo. Abasirikale abamu ababaddewo awo bembuuza nti omwami ono aliwa
ne baŋŋamba alina semina taliiwo for a week ne mukubira essimu tagikutte at first bwe nvuddeyo ne ntuuka ewaka ne ŋŋamba kanziremu nkubire omusirikale ng'essimu yange eŋŋamba busy nga ngikuba erabika oba agitadde mu blacklist I don't know number busy kati obwongo ne bwesiba ne ŋŋamba ndabye SB4 ng'ayamba abantu ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kati no kyoba omanya kati omuntu watuukira okuggalawo woofiisi aba tokubye ggwe wekka ababbye bangi kibadde okimanyi oba wakirowoozezaako kuba kati sente zeyakakuba tesobola kumuggazaawo woofiisi woofiisi akikola ogikola n'amalako n'omwaka nga weeri n'akubawo ng'akawumbi ke n'asooka agiggala ate ogenda kumuwera nti ate ali mbalala nga n'erinnya lya kampani yalikyusa so ebintu ebyo biraba batraka simanyi kitongole kya poliisi ku nsonga eno amugimanyi batraka betusinga okukozesa titraka atrakinga omuntu n'amukwata olumukwata oli n'amutemera ono n'amuta so mu kaseera kano Uganda yaffe gye tulimu Mukama yalina okutusaasira nti bakubba ne gye waludukidde okusaba obuyambi nabo ne bakubba tutwaka jagamba mpa emitwalo 2 oba 3 ntwakinga omuntu mukufunira gulinda simu yange n'otuula ye n'amutwakinga n'amukwata owe n'amutemera emitwalo 5 n'amuta alanko okubuzaabuza kyali kintuuseeko era omuntu bwe nali mutwakinga yabba mukwano gwange naye baakwata omuntu eyo yamubba n'amutemera alanko okwebuzaabuza ate so simanyi omulimu gwa tracking ebitongole bya poliisi mulimu guno gwalabadde kutaasa abantu nga bano twabanga ddukiddewo mukwate omuntu omwo muleete woono bateeseganye oba muddize ssente ze kale gwe ofuneko percentage oba ng'oyingira omulimu guno ogamba nti obanja mu ssente mmeka nti miliyoni 4 nti ku miliyoni 4 gy'omubaako akakadde leeke omuntu oyo omukwate aseseme ssente onaakuwe nga kyeyagalire naye ekintu ekyo kyemukola simanyi oba baliyo abatuufu bayinza okuba nga gye bali naye nga abasinga obunyi bwe mukyabongerako batraka abo mukyabongerakokko so mu kaseera kano omuntu oyo bamuyitani gaayi eyakubba bamuyita Jackson wa Gentle Jack International ye company Gentle Jack International ne kati yaggalawo ayinza oba yaggulawo kampani endala ng'erina mannya malala buli kimu era oli ogi wange yaŋŋamba yaggulawo endala nampeereza ne ka vidiyo omuwala agikolako ku TikTok nga kwali Big Vision naye naŋŋamba eri kawaala kyokka wewaawo nga bwe tubyogera bino yandaga nti alina n'abalala be yali amuwadde kozi yagezaako okundaga nti akiri yalinga erinnya lye naye sinaba kisemba paka ku kisembayo kakasa kati eno kampuni gye yaggulawo endala yo bagibayita yagamba mbu bagiyita Big Vision naye in fact erabika ekolera ku TikTok kubanga gye yagamba gyeri ekawaala oli omuwala bwe nayogera naye gwe yampa mbu tukwasaganye okugendayo omuwala oyo yaŋŋamba nti yatuukayo nga tagiraba nange natuuka ekawaala ku Big Infant oba primary school babiki infant eyo nga sirabawo wadde sign post oba bajanga tekulema namba g'amasimu ku kampani eyo ya Big Vision kiri ku TikTok era tusobola okikyekinga wano nekirako anyway magezi ki kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tetumanyi kati ne track ayinza okuba nga yakkuba wawo ku trackinga ebyo nabyo era wentuukidde okugamba nti kankubire SB4 nga nange binzijidde mu bwongo ebigambo ebyo nga bw'obyogera ninga ngezezzaako amateeka naye ate kati bwe kituuse wano kinkanze nengamba kanzije gy'oli oli awo nsobola ofuna obwenkanya
gwe wenna nga oli eyo nga okolera ekitongole ekikuuma ddembe kya Uganda Police osobola okutuyambako mu nsonga eno. Batraka guno mulimu mwangu nnyo. Tulamu tracking ababbye billions and billions. No tracking omuntu nga talina mu Uganda ne babakomyawo. Naffe abaavu awejjere mutuyambeko mu nsonga zino. Era ngenda kusanga nti wabeerayo omuntu yonna yenna nga oli eyo ng'oli tracker ng'osotuyamba mu nsonga eno yamba ku muganda waffe ono nti akasente kano akasinga yakeewola kukeewola namanya anaatereeza obulamu naye yafunamu ndowooza byebyo mubiraba. Tusaba ogenda bawa ennamba yo gisome asobola okubeera eyo ng'amanyi twaka kubanga nga twaka nnyini yanaye puroguramu eno nga w'amazima ate temujja ate naawe tojja nga ate nga nawe zo tubala akasente manya nti akasente bakabbi tekaliiwo olwoli bw'anaakwatibwa kubanza kyemmanyi omulimu mulungi gwalibadde bwe guti ti twaka ajja n'akola omulimu oli waakwatibwa nasasula ssente zo naye nasasula n'oli ssente zakozeseza okyalibadde naye ate ojja nenkuwa ssente kwegamba omwavu so twetaagayo simanyi nefunayo twaka nga ye omulimu gwe gwego nti yajja n'akukwata ajja nakozesa ssente ze n'akukwata gwe gwakutte n'osasula ono gwobanya naye n'omusasula kuba olida bamukomera tezibula mukwate obanga gyalina bimujja tukubira kutubawo emirimu kuba byemirimu gyo mingi tugirina so bawe ennamba yo. Okay, 0758 888 503 Airtel. Enamba eri ku screen kaswenti tevaako. Tevaako simya. Namba eri ku screen bwe ng'oli eyo ng'osobola omuyambako mu nsonga eyo. Baana bangi ababbibwa. Nafuna twako omuntu gwe neesiga obulungi asobola okufa emirimu. Kuba abaana bangi abankubira. Tukyaweera ennemba ne mukwano gwawo malu akolera eddala gya capati abantu. Naye nemusimiriza yazijjako abbi abaana bangi ate ku tikiti ogenda omugira singa laka ekyosi tebamukwata dda abbiawo nakuba ne live yonna nga baana beekaza. Anyway simirire ku screen njajja kubakokko tuyambire ku muganda waffe ono abaana bangi be babbye mbeera bwetyo naye kati genza kankugambayo ekintu kimu Dubai gye wayagala okugenda olaba abaana bangi abaliyo ate nga bo bakaba kudda bangi abaliyo nga bo bakaba kudda nti Dubai otuuka ekiseera fe twagendanga mu Dubai ne weeyagala posting nga ndi mu Dubai ate otuuka biseera nga tengaffe nogenda mu Dubai n'otya n'okupostinga video buli mwana ajja kunoonya nyambako amaffe ne mugamba ngolera ka tiketi nzire wanga waka buli mwaka aba nga buli omwaka aba abali mu Dubai bali mu overstay mu gyabula balembe bakikola kati yali asobola n'okikukolera n'akutika ku nnyonyi n'akutuuza ku airport n'akubulako ensi gyogeza togigendangamu togimanyi tolina wootandikira baana bangi bakikola nakakono kange kagula sikeri ye agent yakatwala n'akasula waba nti kaali kakalabakalaba nakati gye kali kalina ka business kakade yagenda ng'agenza kukolera mulimu mulala esawa zino asala njala mu Dubai okuba nti atetenkanya era akasente akafuna mu mbeera ye naye kyolina okusabirira wewe wenna ali eyo atulaba bwakuba kubye kugenda ebweru mu Dubai okukola ate omwana w'obulenzi oba kalekaleko naye ow'obuwala omwana w'obuwala nga ofunye kikampani simanya nga agent nti akukola mu Dubai okukola suba ebintu bino wammanga ova eno nga tolina siriimu mu mwezi gumu ogenze mu Dubai ojja kuba ofunye siriimu ova eno nga tosangako ku street nga teweetundangako oba ogenda kwetunda kubanga kigenda kubeera kizibu ofuna agent akwera mu Dubai ng'ogenze kukola nkyogera with experience bitabaddemu bangi bebabimba bagenda kujja kulimbe bakusanga ku mulimu gwo ng'okola oli ajja akola ngenda kufuna omulimu mu Dubai
togenda teekamu ssente baba bakuteekamu ne ssente bakufunire passport bakufunire visa ticket bakutwale nga bakulimba nti togenda kukola mu supermarket emirimu gye balimba gino wammanga supermarket simanyanga house maid bakutwale otuuke Dubai bakwanirize bakujjeko passport bakuwe obusikati buno bakuyingiza ekikubo so mulina okwebereramu naddala mu abaana ab'obuwala kati gwe omulenzi kye bakola kujjako akasente wano chance wekukwata bakuba visa n'etiketi n'olinnya ne bagamba nti ogenda kusanga ku airport omuntu agenda okukupiikinga n'otuuka wali n'olinda omuntu agenda okukupiikinga nga taliiwo n'omalawo olunaku 2 nogakaaba so Dubai tugigendereze Dubai tugigendereze era nze nalibadde mpa omuvubuka amagezi nti vuga enako mukwano gwo mu Dubai sooka okwebuuzaako ate emikwano gyaffe gye tulinayo nabo baafuuka bayaayi ogwo ku mukwano gwo nga amaze mu stay emyaka n'omwebuuza nga ampeeza ssente kufunira visa n'azikuba kitegeera so ebyo byo tubyokugenda e Bulaayi ebyo mulimu amaziga si gwe wekka akaaba kati gwe oba kyasi gyonna nti okabira wano naye kati otuuka eri n'okabira eri tolina gw'omanyi olimi tolumanyi tebamanyi luzungu ekyansi nakwata nofuna munnauganda nomunaganda mpozi ngaofunye ow'ekisa n'akuyambako awo bebizibu naye kati tugenda tukusabirira omuntu ono singa abakwatibwa nakusobola akasente damu notrying ekyokutryinga sandi kiganye naye mbadde njagala kwejjako operation sisange yaneewolera akasente soke bambi nkazeeyo ne passport yange agimpe kuba yagiina Jackson yalina passport yange kati ye sister wange asobola okukolera connection zitobolonya oba oliawo ekiba kiganye n'endaba ekiddako nga bwe nkunyonnyodde nti Jackson nga bwe nyinza okugamba obudde buno kati mu brandinga nti omufere aba n'ebigambo ebyokubuulira mu kadde ako wagikuba bw'ogikuba agikwata era yangamba sirigaana kwata simu yo soka omukubireko omubeera omugambe kampani wagiggala atesiko kale mugambe atesiko kale mbulawe mba mpasanga passport yange kyalabika yazijjako ginyigire wano Sorry, the number you have dialed does not exist on the network. yagamba taligana kwata simu yo yangamba taligana kwata simu yange mu kaseera ak'emabega we nasemba okwogerera yateekamu koodi tuddemu kanze kangi kusomere nga gwe wogiwange ndabanga mpadde mpanvu anti bateekamu koodi n'ogikuba nga bagamba nti teriyo ku network 0752 3 zokuba mpandiise Number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. tujakakasa nti uganda emu abagezi Be reached at the moment. Please try again ana later. giteekamu koodi n'ogikuba omwezi mulamba nga gamba kati neza mukwano gwa bumala bwete wezikola tosobola mufuna kusimu naye bajja mufuna sa mukama mu programu eno tufunemu abazira kisaba kuyambako mu nsonga eyo kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga programu zinga zino tuziyigiremu
programs zenga zino tuzirabe tuzisharingira bannaffe kubanga tubbibwa tuggwawo TikTok kujjudde abafere kujjudde ababbi na kampani ate nazo zijjudde ababbi ne Uganda agenda kudukirawa nze muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media Tuggussa Enssonga ziwa and sons batutekamu akasente bale kumukwana aketi balina kalonda yonna owa beddings batukire buyagala masuka blankets leve covers biro cases butimba bwansiri babina yonna mu bungi basuubuza n'okutunda akamu akamu kabaita baziwa and sons esimu yebeereko tomanya kitusobodde okuwa ye platform lwensonga mbeera bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Tuggussa Enssonga.